Ntege dinosaur y'omu ku bazannyi b'ebikonde abali mu kutendeka kwa kasammeeme nga beteekerulwana olwa street science olugenda okubeerawo ku nkomerero ey'omwezi guno. Empanga zirina okukekema. Ono agenda kuttunka ne munnansi wa Kenya Adie mu buzito bwa 91 oba buyite cruiserweight. Musa Ntege agamba okutendekebwa kutambula bulungi era asuubiza abawagizi be okwolesa omutindo omulungi mu lulwana luno. Ngenda kuba nnwanirira ekintu kyaffe kisigale wano nnaku z'omwezi nga 3 bannange munansonyiwa ddala obukambwe bwe nnina. Simanyi na kumanya obukambwe bwe nnina nze simanyi we nnamukwata kuba ne ku posita zonna nzirumye nga mpulira njagala kutta musajja. Olulwana luno lugenda kubeera omusipi ogwa Eastern Central Title era Musa Ntege agamba Adie nga yeesibye 3 kubanga 2 ziyinza obutamala. Wewe wantu wa Kenya tunapigana, wewe sayi mimi naenda nitakupiga wewe utaua. Onaenda kulala wewe unalala ugenda kwebaka. Ono yasembye okuzannya Mohamed Bekdash okuva mu ggwanga German era olulwana luno Musa Ntege yakubiddwa ekikonde tonziriranga mu rawundi eyasookedde ddala. Kino kyaleetedde abawagizi ba Musa Ntege okumusuubira okubanga olulwana luno yalutunze wabula ono wamu n'omutendesi we batangazza ku nsonga eno. Musa alina statement gye yakola n'agamba nti omusajja yazanye ebitategeerekeka nga sisobola kubongera mu maaso nengamba why sijja kufana na yalina engeri yakiyitawo sijja kufana kintu kankole sene nkole kingende abamu ne balowooza nti yali ategeeza nti kantunde fight. It wasn't the point. Naye yali agamba nti nazze kukola sene nga professional bw'obeera nti bwe bakuwa fight balina okukusasula. Abazanyi abalala basoma 20 nabo bagenda beera mu nsike mu lwana luno olugenda okuteekebwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno ku New Obligato wano mu Kampala. Ebyemizannyo mu Gambuuze biwagiddwa.